Kyanaku nnyo nti tulina eggwanga efugwa Saabalwanyi. Kubanga ebitiibwa Museveni byalina mu magye asigazawo kya Field Marshal. Kyokka n'abamuwaana kampi NRM begamba Saabalwanyi oyo Kaguta Museveni. Kati kinnuma nnyo kubanga pulezidenti saagala mukulikisaizinga nga bano n'abyabufuzi abalala manyi buli kimu ne social media kubaddeko n'abagamba ye yasse abalala ne baluma ne Katikkiro ya mulumbi ba social media gamblers nga boogera bitalina mutana magulu ebyanjwanjwa. Naye nze obulumi wange bwe buli gavumenti bwe bange kulirwa Saabalwanyi eyakozesa Emundu 27 nga bw'ayogera n'awamba gavumenti ennamba ey'obuti. Essaawa zino kiki eddala ekiganye okuba nga basobola regulating Emundu ezibeera mu ggwanga? Kubanga tusuubira nti ate singa gavumenti yajja na kalulu twaligambye yo gavumenti nnafu eby'Emundu tebimanyi nnyo yajja na kalulu naye gavumenti yajja n'Emundu ne tufiirwa abasajja okuviira ddala ku Nobo Sumenya Gundani era yali Kaweesa Felix Kaweesa ne tujja ne tufiirwa abasajja nga Abiriga Kirumira ne tujja ne tufiirwa abasajja Kirumira ne tujja ne tufiirwa Afande Kigundu. Kati essaawa zino sijja bamenya mbamalayo okuba abantu abafudde enkuyanja nga bafa maki masasi ne tugamba nti bali bannabyabufuzi osanga gavumenti bwe basiye basse be bavuganya nabo ebifo basobola obbatta ne tumala ne tugamba owaayi abamu nze byesitera nnyo kwogera byanjowanya tuga gavumenti eyinza obba yebakuba ekyo nakyo gyekiri abalala ne bajja ne bagamba abasajja bayinza okuba nga waliwo abakoye gavumenti kati nga balaba bannayuganda bagayadde okugijjako tebasobodde kwekalakaasa ko bo kabatta abantu baginyiye gavumenti baginyiye abantu baayo. Naye kati ekibuuzo kijja nti Omutaka wa Buganda akulira ekika ky'endiga ate yakubwa atya amasasi bwe gaba nga amasasi gavudde mu bakungu ba gavumenti ba Abiriga ne bugingoze muyita mukungu wa gavumenti yadde pasita naye munene nnyo muki mu gavumenti kuba naye yamufiirako ng'omukumi yaliwo SFC libajja likuuma pulezidenti kitegeeza bali alikuma ne bugingo naye mukungu waki gavumenti kati abo ng'ambe nti abo bo balina gulaji zaabwe naye ddala bwe gaba gayingidde ne Buganda buno bwe budde gavumenti erangirire okulwanyisa okukola kyonna ekisoboka buli waliwo bode namba eziregulating ebiyingira eggwanga. Mu Uganda tulina factory ya Mundu nti waliwo Mundu gye bakoledde ennamanve nejje kuba abantu wabula zonna ziyingira ki ggwanga. Gavumenti echekinga ebitongole byayo okuviira ddala ku security okuyingira Emundu eziyingiza eggwanga. Uganda National Bureau of Standards URA bonna abajajinga emisolo ng'ebintu ebyo biyingira babeere nga balwanyisa ekitta bantu bwe kiba kisobodde oyingira Buganda basa Omutaka Luwomwa ekyo kitegeeza ggwanga lino kabuza kaleeta banguke kuba baba basobodde okutta Omutaka akulira ekika ky'endiga kitegeeza ekiddako kutta Katikkiro. Mabiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Okay, obadde okyayogera ku mukulu yakubiddwa amasasi mu weekend yabadde ava ku mukulu naye omukulu oyo abadde w'amaanyi nnyo abadde mu kika kya ndiga era abadde ayogerwako ng'amanyikiddwa buli mwaka oguba gutandika ne weguba nga guggwako abantu bafa Mundu masasi ate tulaba abantu abaziba kuba baba abantu ba bulijjo anaaba agabe Mundu ezo in fact tuwanayita na bbanga ddene tulabanga emmotoka ya bugingo naye kigambibwa owankubadde bagamba mwalimu ebibuuzo bingi nga naye era yali agendedde masasi omukumi we n'alugenderamu omwo
Mpozi gwe mulamu omukulu ennyo gwe njagadde okwogerako olwaleero. Kyanaku nnyo nti tulina eggwanga erifugwa Saabalwanyi. Kubanga ebitiibwa Museveni byalina mu magye asigazawo kya Field Marshal. Kyokka n'abamuwaana kampi yenali mu begamba Saabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni. Kati kinnuma nnyo okubanga pulezidenti saagala mukulikisaizinga nga bano bannabyabufuzi abalala manyi buli kimu ne social media kubaddeko n'abagamba ye yasse abalala ne baluma ne Katikkiro yamulumbye ba social media gambulazi nga boogera bitalina mutana magulu ebyanjwanjwa. Naye nze obulumi wange bwe buli gavumenti bwe bange kulirwa Saabalwanyi eyakozesa Emundu 27 nga bw'ayogera n'awamba gavumenti ennamba ey'obuti. Essaawa zino kiki eddala ekiganye okubanga basobola regulating Emundu ezibeera mu ggwanga? Kubanga tusuubira nti ate singa gavumenti yajja na kalulu twaligambye yo gavumenti nnafu eby'Emundu tebimanyi nnyo yajja na kalulu naye gavumenti yajja n'Emundu ne tufiirwa abasajja okuviira ddala ku Nobo Sumenya Gundani era yali Kaweesa Felix Kaweesa ne tujja ne tufiirwa abasajja nga Abiriga Kirumira ne tujja ne tufiirwa abasajja Kirumira ne tujja ne tufiirwa Afande Kigundu. Kati essaawa zino sijja bamenya mbamalayo okuba abantu abafudde enkuyanja nga bafa maki masasi ne tugamba nti bali bannabyabufuzi osanga gavumenti bwe basiye base be bavuganya nabo ebifo basobola obbatta. Ne tumala ne tugamba owaayi abamu nze byesitera nnyo kwogera byanjwanya tuga gavumenti eyinza obba yebakuba ekyo nakyo gyekiri. Abalala ne bajja ne bagamba abasajja bayinza okuba nga waliwo abakoye gavumenti kati nga balaba bannayuganda bagayadde okugijjako tebasobodde kwekalakaasa ko bo kabatta abantu baginyiye gavumenti baginyiye abantu baayo. Naye kati ekibuuzo kijja nti Omutaka wa Buganda akulira ekika ky'endiga ate yakubwa atya amasasi bwe gaba nga amasasi gavudde mu bakungu ba gavumenti ba Abiriga ne bugingoze muyita mukungu wa gavumenti yade pasita naye munene nnyo muki mu gavumenti kuba naye yamufiirako ng'omukumi yaliwe SFC. SFC libajja likuma pulezidenti kiregeza bali ali kuma ne bugingo naye mukungu waki wa gavumenti. Kati abo ngambe nti abo bo balina gulaji zaabwe naye ddala bwe gaba gayingidde ne Buganda buno bwe budde gavumenti erangirire okulwanyisa okukola kyonna ekisoboka buli waliwo bode namba eziregulating ebiyingira eggwanga. Mu Uganda tulina factory ya Mundu nti waliwo Mundu gye bakoledde ennamanve nejje kuba abantu wabula zonna ziyingira ki ggwanga. Gavumenti echekinga ebitongole byayo okuviira ddala ku security okuyingira Emundu eziyingiza eggwanga. Uganda National Bureau of Standards URA bonna abajajinga emisolo ng'ebintu ebyo biyingira babeere nga balwanyisa ekitta bantu. Bwe kiba kisobodde oyingira Buganda basa Omutaka Luwomwa ekyo kitegeeza ggwanga lino kabuza kaleeta banguke kuba baba basobodde okutta Omutaka wendi akulira ekika ky'endiga kitegeeza ekiddako kutta Katikkiro ekiddako kutta Kabaka wa Buganda. Ate kati kitegeeza singa amasasa gabadde galumbye Buganda nti gasse Kabaka wa Buganda simanyi nti oba Abaganda bali badde bamativu olwokuba nti n'abasse baabalabye nga gwe gavumenti olemedde okugaba obukuumi obumala eri bannansi. Ekyo kikolwa kikyamu nnyo era ngamba nti gavumenti taata Yoweri Kaguta Museveni bwebanga sekita endala zonna ziganye ey'obulamu mwenkula nze nganze omusajja omusawo si nnungi n'akatono naye sekita ezimu ze tubadde tuwaana gavumenti ya Museveni eno nti ddala ezikoze ebadde security ne freedom of speech. Freedom of speech Museveni nze muwa 90% kuba nange ndi wano njogera kubanga Museveni yatufuga osanga singa abadde amini saali badde bino sikola ki sibyogera. Then ku security naye mbadde muwa nga tisimuwako nga 50% naye kati wekituuse bw'obanga Omutaka wa Buganda asobola okukubwa amasasi omusajja atali mu byabufuzi engineer sigama n'emirimu gy'akola gyekuusa ku gavumenti kuba engineer aba emirimu gye tugimanyi giba personal jobs nga n'abamukuba bantu ba bulijjo ba mu kitundu. Gavumenti ekibuzo kiri nti nga tetunnalaba ani yamusindika ekyo kya poliisi Emundu zivaawa ezita abantu ekyo gavumenti batasobodde kukirwanako tena kyajja kutugamba era tujja kusigala nga tukyawanka nti gavumenti akalulu kaffe katubbako bubbi okubanga ewangula oba n'entiisa eyo aliyo omusajja omu constitution yangambye oba gavumenti yetta abantu etiisa abantu batye nnyo Emundu basigale nga bagiwa akalulu ne mugamba endowooza etasobola kuba ntuufu kuba singa badde ekola bwetu yabadde erumba ffe abalonzi abantu ba wansi eno ewaffe Namayumba ewaffe Masuuliti ewaffe Ekakiri naye olaba nti abantu be batta baki bakungu baayo. So ekyo nsaba nnyo gavumenti eyongeremu amaanyi erwane ate nnyongeramu y'amaanyi si eno ey'okututulugunya
wakati ke baso Omutaka ogenda kola police ngetekawe bidde kwata ababoda abavuga city nanze nange kenyini nyina pichi ya city olumuje ntambulira ko basi kozeseza motoka ojja kuba ovuga emotoka yo pichi yo bakwate bagambe bana aba city be batta baki osanga pichi z'abaana abatalwomwa tebamanyikiddwa kyokka ate mmwe basaalumanya abene ddambwe nga mmwe mukwatiddwa pichi zammwe baziwambye yo police etandike funa mukavuyo kano kayakola ki keyateekawo kyo ekyo kikolwa kivumirirwa kitiisa kyennyamiza era ssebo taata Kaguta Museveni Charles Mugisha Katongole ni musajja musawo mutendeke sekita zonna nzibaddemu ni musajja munnabyabufuzi imbeera ddambwe gye walwanira njagala okubanga nkusaba bwe kiba kisoboka ebirala byonna birekeraawo naye ekitta abantu n'emmundu kyo kirwanyisibwe kuba oli musajja mulwanyi okisobola security omuwa kati percentage ki percentage nza Museveni mbadde mu actually 70% ku security naye ekyo kutamutaka Luwomwa ekyo kyo musiza ddala ekyo Museveni by the way sijimuwa kubanga mwagala nina sector ze muwane zero nga economy economy ya fenfunda dala sente za feza gwa mensa nto omuntu asibanga akola nasolanga akola nafuna sente atazifuna nagamba Dr. Mugisha afuna akakadde omwezi kageze ndese example nga yalaba nyingi naye nga gwazifuna ne wazitema officer wadde 10 obwavu bulumya abantu mu constituency yange wano kinya na mpindi okuva wano okuva Kampala okudde Busiro just kusala Kampala ndo Wakiso niyo bwavulumya abantu ne bukutula n'ennyingo olina kankana nga lwadde omusujja gwa mulala manga talina kyakulya mu government ya Museveni so ku economy njiweera ddala ki zero ne bwe nga maliriza kyemanyi njagala okunzika nga njogera operation bantu bawansi kwekikirire yange ekisinde kino kisinde omuli abantu abagamba nti wajja kiyite kisinde oba giyite weevu giyite political pressure group njagala banna Busiro bazukuke ng'omukulembeze ajjo bazungira nga mukungu wa government bamugambe ssebo ffe twabadde tujja ku mukolo gw'otuyise twaguze engoye zaffe ne tuzooza ne sabbuuni bwe tuguze ne tunaaba ne sabbuuni bwe tuguze ne tulinnya boda ne tujja gw'omukungu waze n'emmotoka eya government nga bakuyiriddemu amafuta emmere gy'olya nga bagikuwadde naye gw'ojja otufuule gwe otusaba akalulu kaffe ffe abakasanza ssente nnyingi osinga ani gwe atenga n'emmere gye tulidde otubanga manaide kikomando kya mutwalo kya 10 gw'olinako ebibiri nze n'oli yennyini atunda ekikomando ekyayinza okuba tabiwezaako naye nga ye omukungu wa gavumenti alinako ebimeka omukungu wa gavumenti ntwaliramu owoopposition n'owa gavumenti aliko yennyini nga waki ate kati opposition aba atya mukungu wa gavumenti waliwo abakungu ba gavumenti nalesa example ya leader of opposition sente zatambulira nga ave Kampala okudende waffe mu constituency n'omukungu we NRM minister nayinza akola ki zatambulira kitegeeza yorode mukungu wa government wabula ali muki mu opposition era obulumya we buli bannabusira kyenjo bakubitira ekirala nti tulonda omuntu nga twagala omuntu agenda okubeera mu constituency asote ng'ebizibu byaffe kubanga abimanyi so tetulonda muntu kuba Kyagulanyi yamugambye tetulonda muntu kuba Museveni yamugambye gwe we NRM tetulonda muntu kuba muntu yenna yamugambye wabula kozesa muki mutwego eggwanga lyaffe kibi nnyo kubanga tulitunda tuliguza abakulira ebibiina by'obufuzi nosanga omuntu nga oyagala londa chairman wa kyalo oyagala omulonde olwokuba alina fulaga ya NUP nowa NRM ayagala omulonde olwokuba alina fulaga yaki ya NRM basi NRM awo njagala okujja abantu kati tulonde bantu bagenda kutugasa abali accessible si muntu gwogenda okunoonya ngoyagala MP omanyi mbaddeko ku mikolo gya graduation egyenjawulo abaana badde bagulitungana ne makerere nga ngenda ng'omugenyi naye nosanga nga omwana yayita omukungu oba MP we oba minister naye nga ava mu kitundu ekyo na yawanika ebbaluwa ne bagamba olina jiwa gundi muyambi we n'omuyambi wajiwe gundi gwe mumanyi ne chairman oyo gwe muji wajitwaliye chairman ayitwaliye kansala ne kansala ayitwaliye chairman we Gombola bonna batwalira omukulu gyali omukulu batuukayo yera tebamulaba yadoyise mu bikonge bina okumutuukako mu ebbaluwa eyo yera tebamulaba wabula bagiwa secretary bwabaga n'ababuuza mwagala ki ne mwetetegula byonna secretary kale ngenda gimuwa omukono ne gubeerawo ng'omukungu tamanyanga naye nga gwe mwalonda era ng'ekyamulondesa kubanga Museveni yabagamba n'abakyagulanye owamulonda kubanga nupu Kyagulanyi yakola ki yabagamba kati njagala obukulembeze budde mu bantu twerwaneko ng'abantu ba wansi kati nolulinga lutalo nze Charles Mugisha mu Busiro North mumbale nti nze Katonda yansindise nzije nunule eggwanga lyange nzije nunule Busiro yange Busiro North njagala obukulembeze ofisi ya parliament ofisi y'omubaka wa parliament abalonzi bagiganyulwemu so si bibiina bya bufuzi kugiganyulwamu n'owulira amawulire agatali ga bulimba amatuufu ennyo
nti omubaka wa parliament buli mwezi alina milioni kangeze 2 oba sente bweziti bazimutemako ne zigenda mu kibiina kye kyakola ki kyakulira no owe nalemu ne zigenda kule nalemu no wanupu ne zigenda ku nupu no wadipi ne zigenda ku ki ku dipi naye nga tali mutemwa gonna gutemwa ku mubaka wa parliament gugenda mu balonzi abamulonda kyobola abatwekweka ne bamanya nti okumpa akalula amanyi gali gani ga Kyagulanyi nabe nali mnamanya nti okumpa akalula amanyi gali gani ga Museveni awo njagala okuwa togenda kukola ngabo bakoze kubanga byovumirira kuba tulabye abantu bangi bavumiridde abaka ababaddeyo n'abakulembeza abamu ababaddeyo naye babasaayo nabo bakola ebimu ate babulya dda n'essimu ne zivaako kata wenzo okwata nze ndi muntu wa wansi kyekyo kinnyini omulamu gwe ntambuza wowe otegeze eggwanga lino eyo pressure group yange tebangawo teri muntu yali azizze n'agamba nti zenulirwa abantu ba wansi wabula bajja budde bwakalu ne bayimirira temubalaba nako nno bayimirira eri waggulu ku butuuti ne boogera omaokogera ne balinnya emmotoka ne bakola ki ne bagenda naye nze nvudde mu bantu ba wansi obwo obulumi bwennyini okulonda abantu ne batuddukako ne bakuba siriki onoddamu kumuwuliza mu mpapula z'amawulire na ku TV bwe njagala okujjawo ate nze bwenzira ku constituency yange yo ndi mutuufu nnyo mbyogereko waffe twalina omukisa mundooza mu Uganda tali constituency badde na mukisa nga Busiro North twalina vice president nga yatufuga ebisanja biwanda bebya yafuga ebibiri nga MP wa bulijjo nafuga ebibiri nga vice president naye ng'omanyi ekyamanyi kye tukola kulya mukyera kunywa mwenge kuleeta bayimbi naye nfuffe tukalakata bw'ovireka emasulito okutuuka ekakiri ng'olinga ekiswa kyennyini ekiwedde emirimu amazzi bw'ogenda okunywa amazzi tunywa ku nzizi wali n'ente bwezikola ki wezinywa naye nga bagabula omukyere sente zagabuza omukyere ziba Zimbabwe wanga 10 naye nga bo bannansi bali ku kimu oyo Museveni gwatugambye okulonda olw'ebibiina by'obufuzi bino byegambye nti byonoonye eggwanga kati oyo n'amala n'agenda ntugamba ne tufuna omulala tufuna honorable Dennis Galabusozi naye yali minister kitegeeza omukisa gwa constituency gwenjogerako ndowooza oguwulira tuvudde mu vice president kati tuzze mu minister kulira Luwero Lwenzori triangle oyo no ministry yagezaako nnyo supporting abannabusiro kuba yabawaako ku bintu ebimu nga ministry ebyokwekulaakulanya naye mu parliament nga bakasirise musajja wa Kamba tamala gwogera era yagenda omaliriza nga kyenzijukira obulungi kyo kyempako n'obujulizi nti namulaba ng'akyogera yagamba bannabusiro bakkiriza tugikwateko n'awanika omukono naye nga ffe bannabusiro tetukkirizangako okukwata constitution era awo nesigala nga nvumirira kiri ekyebibiina by'obufuzi kuba naye teyakyogera kubanga ayagala bagikwateko wabula yakyogera kubanga Museveni eyamusengako abantu bamuwa akalulu ate ye kyayagala era kyekimu ne Bukenya yasemba okujja ekkomo ku bisanja byali ebisanja bimeka naye ndi mugumu Professor Bukenya ow'ekitiibwa gwempa ekitiibwa abeera mu Busiro North kakiri nange gyenkola ki gyembeera omutima gwe tegwagalangako ebisanja ebibiri bigibweko ekkomo wabula akabika ebibiina by'obufuzi kenyiza osomesa bannabusiro balekerawo okulonda ebibiina by'obufuzi balonde operation bantu bansi kwekiikirira yakakibwa olw'okuba nti amanyi nti eyamugamba bamulonde era ne bamulonda yali Museveni ate yali ayagala bajje ekkomo ku bisanja naye n'atiikinga kati bwe twava awo ababe n'abemu ne tubawona ne tulonda Nsubuga po twamulondera Kayimba ka Kyagulanyi ambulera bwe bakola ki tikinga n'okuba yali musajja mukungu kuba yali mukungu wa ssaza yali musajja manager w'essaza yali munnabyamizannyo omugundiivu era takyali ogamba nti yali takyali manager wa ssaza kati yafuuka MP takyali manager wa ssaza ate ebyemizannyo abivaako abiriko era ebyabikoze ezo luda aziguze draft zonna n'ebirala obuuza byakoze sijja kusobola kubiddamu bannabusiro batagala bikole ki babikubuulire yali ne tulonda omuntu kubanga Kyagulanyi agambye era ye atambudde bulungi bayida nze sijja mwogerera nti tatambudde bulungi kuba kyakola akikoze eki kyasobola akikoze naye embavu zayolesezza nkyakkiriza nti nze Dr. Mugisha Charles Katongole obulumi bwe nnyina ku bannabusiro n'embeera gye mbabeeramu ndi mugumu nti bwe nkwata parliament byakoze baba akoze kinene nnyo ajja kuba akoze kwota kunze byenje okukola I will make sure I multiply him by 3 buli kintu kyakoze mu constituency era ye njagala nnyo mujjeyo mu bitiibwa ne statement egamba nti okukyusa abakulembeze mu ddembe kyo abavubuka balala b'embavu okulaga nakyo kibasobola okukolera ki abantu baabwe so si kumujjayo nti olw'okuba akoze majaani meerere kati sigali agamba ali ate gobula majaani nnyo yadde nga naye sijja muwa credit nti ye akoze byansusu okay yeah.
Mabirizi Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Mani Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo ku bakuziri 704 737 14.